Leonard Komakech nga myaka 35 awangalira ku kyalo Alekolun mu West Division mu kibuga ky'eggulu. Ono ng'alina abaana basatu, y'omu ku baana ababiri aba Vicent Otti yali amyuka omuduumizi w'abayeekera abaatigoma ebitundu by'amamuka g'eggwanga okumala emyaka 20 aba Lord Resistance Army nga baduumira Joseph Kony. Otti yaduumiranga ebibinja ebyalumanga ebyalo ne bitta abantu okwagala okubimalawo. Abayeekera baali bavunaana abakyoli obutabawagira mu kaweefube gwe baaliko okuvuunika gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Komakech ebiseera ebimu yenyumiriza mu kitaawe ate ebirala akungubagira abantu kitaawe be yatta. Ono agamba nti atera okubuulira abaana be ebikwata ku jjajjaabwe ne bye yakolanga. What was he doing when he was still alive? Actually, they posed a lot of questions. Yeah, he was a soldier, and how did he die, and other things. And I said, he just had some accident, and passed on. Bwe yali omuntu ng'abeera ne maama we mu maka ga kitaawe mu ggombolola ya Atiak, kati yasangibwa mu disitulikiti Amuru. Komakech agamba nti baali bamukwano nnyo ne kitaawe nga yali amanyi nti mujaasi wa gavumenti. Like I remember a scenario, they took me around 10 in the morning. We stayed there in the mountain. I came back, at 5. Nga 2 April 1995, Vicent Otti yaduumira ekibinja ky'abayeekera ne balumba ekyalo kya Atiak. Ku olwo Komakech yali mu bbaasi nga ba ku ssomero lya Puponya Primary School mu Ajumani ng'agenda mu lummula e Atiak. Amagye gayimiriza bbaasi ne gagiragira edda ya Ajumani. Otti ne basajja be baasooka kulumba nkambi y'amagye ga PDF yali Atiak ne bagisaanyaawo olwo ne balyoka batta mu bukambwe abantu abasukka mu 3 ku kyalo. Ku lunaku olwo Komakech bwe yategeera nti kitaawe bulijjo gw'abadde alowooza nti mujaasi wa gavumenti muyeekera, naye n'essaawa ya leero takkiriza nti kitaawe ye yatta abantu abo. He outrightly refused and told me that by that time, actually, there are 2 Ottis, so he cannot do what? That kind of thing. Sometimes even I shed tears. When I hear the survivors calling his name, I really feel bad. Abantu abafiirwako abaabwe ku lunaku olwo bakyakukulumira Vicent Otti. The grudge is still there and the feeling is still there. The hatred is still there because the people, the family, where Otti comes, they are still living with these people. Singa Otti yali yajja n'atwetondera twandimusonyiye, naye tetusobola mmusonyiwa. Mu 2004 gavumenti bwe yatandika enteeseganya n'abayeekera ba Kony, waliwo yabakomako essimu ey'ekika kya Motorola era kumpi buli lunaku yali ayogera ne kitaawe ng'amuwabula ku ngeri gy'alina okwogeramu n'emikutu gy'amawulire omuli BBC, AFP ne KFM. Wabula enteeseganya tezaasanyusa Kony era Vicent Otti yattibwa nga 2 October 2007 mu bibira by'e Likwangba e Sudan. Komakech yawulira amawulire gano ku mukutu gwa BBC era n'abaka essimu kuba ku ya kitaawe kyokka Kony ye yagikwata. Then I was like, now I want to talk to my dad. I was like, actually, he's not there. He's in for a meeting. Then I was like, how comes you are not in for the meeting if you are saying he's for a meeting? Because you normally sit together. And then he was like, you ask a lot of questions. Nga wayiseewo wiiki 3, omuduumizi omulala Okwoti Odhiambo yamutegeeza ddala kituufu kitaawe Kony yali amuse. Okwoti Odhiambo ye yaduumira abayeekera abaaluma enkambi y'ababundabunda e Balonyo mu disitulikiti y'Erira ne batta abantu abasukka mu 3 n'abamu ne babafumba. Komakech agamba nti abaamuyamba mu kusoma kwe kwaliko yali minisita mu bitundu by'amamuka ga Uganda Betty Bigombe, Dr. Nyekorach Masanga ng'ono yali mwogezi wa LRA saako sengaawe. Bwe yatuuka okusoma ku yunivasite eggulu yafuna okuyambibwako oba scholarship okuva mu maka g'owa president mu ngeri gy'ayita y'olukujjukujju. I'm just moving on with my life, and when I normally watch some of the video clips for the peace talk, let the bygone be the bygone. So I remember he mentioned that. So, and really need to start a new chapter. Yeah, so I've started a new chapter in life. Wadde nga gavumenti ng'eyita mu ofisi ya Ssaabaminisita yamusuubiza bingi, agamba n'okutuusa kati tewali na kimu kye baali batuukiriza. Omuyeekera Vicent Otti yayita nnyo omwenge wadde okufuweeta sigareeti era nga ne mutabani we bw'atyo. But from nowhere, I